Bampita mukyala Neezikookolima Lydia. Nze akulira akakiiko akabadde kategeka olunaku luno lw'abaana. Naye mbadde nkola n'abantu bangi nga tulina Central Organizing Committee ekulira ffenna ate nga tulina ne Steering Committee ebadde etuyambako ng'erimu buli omu okuva mu dioceses zaffe gye tuva gye bayita Greater Kigezi eyina dioceses 4 kati tubadde ffenna wamu nga tutegekera wamu okulaba nti olunaku lw'abaana lutambula bulungi. Olunaku lw'abaana olw'ennaku 26 omwezi ogwokutaano olunaku olwo Province of the Church of Uganda ye yalusalawo negamba nti abaana bajja kuba nga bajaguza olunaku lw'abazira ku lunaku oluno kubanga ennaku z'omwezi olw'abajulizi ennaku z'omwezi 3 June abantu babeera bangi abantu abakulu ekifo kino kibeera nga kiri so busy kati basalawo ne bagamba nti olunaku lw'abajulizi olw'abaana lubeerewo ennaku z'omwezi 26. Kizito mwana Kizito mwana program Neezikookolima nakugambye leero tutunuulidde abajulizi. Ani amanyi Kizito? Kizito omuto? Kizito omuto omumanyi? Iye. Yani y'omujulize yafa. Yali alina emyaka emeka? Simanyi. Ani amanyi emyaka gya Kizito omuto? We yafiira we bamuttira yalina emyaka emeka? 13 years. Ani amanyi answer? Mbabuulire ebikwata ku Kizito omuto? N'omutaali awo ngenda babuulira ebitonotono ebikwata ku Kizito omuto. Omanyi abajulizi abattibwa mwalimu Kizito ye yali asembayo obuto. Ndoza ate namwe muyimbyeko mumumanyi. Munnange kati mugambe nti tubuulire. Tubuulire. Kizito omuto ng'atuuka ng'abeera n'abajulizi abalala ye yali asingako obuto ng'alina emyaka 10 ng'agamba nti nange ngenda fiirire ki? Eddiini. Kaakati nga bamutwala bwe babalanga bafuluma okugenda okubuulira enjiri ng'agamba nange muyina okugenda nange nga yesiba wano ku mugulu gwe ng'asiba ku luggi tayagala bamuleke bwe baggulawo oluggi amanye nti bakola ki? Nti bagenda. Kaakati bwe baggulangawo oluggi akageri ke yali muto nga awuli oluggi lweggulanga agamba bagenze nange kangende nkole ki? Mbuulire enjiri Katonda mwagala ate mwetaaga. Kakati mwe abato tulina okukimanya nti Kizito omuto muto munnaffe yafiirira eddiini. Gwe omuto osobola kufiirira ki? Ddiini. Sooka ojja ombuulire. Gwe osobola fiirira ki? Bazadde bange. Nga bakoze eki? Abazadde bakolera ki? Bingi nnyo. Ngoma gwe singa ngamba nti njagala kukukumako mafuta oyake nga we batta abajulizi abo nti kale kaŋŋambe nti kintu ki ky'oyinza okufiirira nga ggwe nga bakumako omuliro oteekawo ne oba omukono ne bagala gugende ng'ogusaawo baguteme? Ngusaawo. Ku kiki ky'ofiirira? Nati nalabira ku bajulizi kati nange nkola nga bo. Kiki ky'oyinza okufiirira? Nange nsobola okufiirira mukama wange.
Mukamawo ku mulimu. Katonda. Mbadde mmanyi nti omwana omutono ku mulimu. Katonda osobola mufiiririra ddala. Nsobola. Ng'oli mugumu yegwani. Nalima Faith. Abajulizi omanyi ani naani? Kizito omuto. Bw'ojjako Kizito omuto. Bali ku ddembe. Naawe jangu ombuulireeko ku bajulizi b'omanyiyo. Mukajanga. Mukajanga yali mujulizi? Mukajanga. Kagwa. Mukajanga teyali mujulizi. Mukajanga yali ani? Mukajanga ye yakuliramu okwokya abajulizi abo. Ssekabaka yalagira n'agamba mubateekeko omuliro. N'akwata omuliro n'abookya. Obishegede teyali mujulizi. Negwani? Feva. Abajulizi lwaki tobaagala? Bangambye nti waze naye toyagala abajulizi. Baagala. Obaagazaaje? Kubanga baali bakkiriza mu Katonda. Baali bakkiriza mu Katonda. Ate gwe bangamba okkiririza mu bisitaani. Gokkiririza mwani? Katonda. Sokujja. Gwe lwaki wamma wazze wano e Namugongo? Naze kukungubaza abajulizi. Wazze kukola ki maama? Kukungubagiza abajulizi. Wazze kungubagira abajulizi? Wazze okubajjukira? Baakola ki? Baafiirira Yesu Kristo. Kakati gwe Yesu Kristo omwagala? Iye. Lwaki omwagala? Kubanga yatuwa obulamu. Ate Katonda? With dancing, singing, and urination.